nga Facebook era ng'alumiriza nti gujjuddeko bakireeresi. Ekizibu kyatujjira kye kya TikTok kati. Kyonoonya abantu empisa tekuli kirungi. Waliwo yaŋŋambye nti bw'oyingira mu TikTok tovaamu kubanga buli lw'obikkula bw'oti olaba kirala. Sheitani awo etuddewo nnyo awo mu TikTok. Gavumenti ya Uganda yaweera Facebook ne Facebook yali regulated. Nti ebiseera ebimu bw'oleetamu content eteri nnungi. TikTok eggaleewa ejjiddeko abavubuka bakireeresi n'okitunuulira n'amaaso ne gakuluma kyonna kitunula ng'ebyawongo. Ku bizibu ebiruma eggwanga ku myaka gyo TikTok gy'olabye ng'ekizibu. Ebisajja ebikulu okwebuza amagezi waneeno bibaddewo okuva mu mirembe gy'Obote wano. Amini bibaddewo ne ku Museveni bibaddewo kanywa musaayi. Naye era kikyatunula mu kamera kitandika obbasamira mbu TikTok kyekizibu. TikTok ye yagaana Museveni okuzimba enguudo. TikTok emaze emyaka emeka mu ggwanga lya Uganda olyoka otwasamire waneeno. TikTok emaze emyaka emeka mu ggwanga lya Uganda. Ye yalemesa Museveni okukola byonna bye yalina okukola. Ye yamulemesa okuzimba amakubo n'amalwaliro. N'okitunuulira nga kibologa ebintu by'ekisiru mwana n'ogamba oba bino ebisajja biri respectinga ddi emyaka gyabyo. Kyonna kimeze envi buli wamu naye kityatwasamira. Wabula tetuli baana b'abanyammwe mulekerawo twasamira. Okitegeera abavubuka bali ku TikTok okusitula eddoboozi lyabwe, okulaga obutali bumativu, okubanja eddembe lyabwe eryabaggyibwako abo bakanywa musaayi be muwagira. Ngodda wano baasamira mu bali bakireeresi. Mbadde manyi ki gavumenti kyamwe kye muwagira kye kyabafuula bakireeresi. Kibabbyeko ebyabwe kibaavuwazizza kibasindise mu buwaŋŋanguse bali eyo bakolanga baddu. Ate oli wano oli mutwasamira mu TikTok. TikTok eyakajja mu Uganda gye mwekwasa mbu kyekizibu. Oli musiru tukwesonyiwe. Oba bino ebisajja mwana oba birya mmere ki mwana? Nze neewuunya n'abasiraamu abatuula mu mizikiti bino ebisajja mwe bitandika okwogerera. Tetusituka muzikiti lwakiri ne tubaviira we tuba tetulina kye tusobola kukola. Lwakiri tuleka tukufujjidde amalusu. Kati nga mukireka nga kigenda kimansa obusiru bwe kityo. Nakyo kiri mu kamera mwe kitunudde mwe kyogerera message yakyo abo b'ogyogereddemu ku kamera bagenda giteeka wafe aba TikTok tugirabe. Mbadde manyi era obyogereddeko babireete eno ku TikTok babitupositingire tubirabe. Oba bino ebisajja bitegeera lwakumeka mwana. Message eri wano nnyingi ku TikTok eri mu kutambula ennungi ekoleddwa abaseeka abalimu ensa abalungi. Naye tugenda sooka tugiwummuze tugireke tusooke twambalire gwe musirusiru ajja atwasamira waneeno. Wabula mulekerawo twasamira tulina ennaku yaffe emala. Tolowooza nti we banagala TikTok tewali mukutu mulala gwe tugenda bakalakatirako gyeguli. We bagala Facebook wali omanyi tusobola oyita ku TikTok. Era tujja kuyita ewalala paka nga muvuddeko. Nze nabagamba kagwake keetonye eno generation temugenda gisimattuka. Ate nga tewali gwe tugenda kukkiriza kusala. Buli an'amaaso obusiru tujjamu kalakata waneeno. Tetuli baana banyammwe temutwasamira waneeno. Mutunyigirize mututte mutubulire na butya bwe tulina okukaaba nga mutukubi. Mwagala kutumanyira waneeno. Ffe twagala buyinza tetwagala bintu birala bya ttunnyonnyola. N'okitunuulira kyonna otuyise baana bo. Genda obuulirira abaana bo bagenda okuloozinga TikTok mu masimu g'abaana bo b'ogulira data. Wabula mutuleke ate ekisibo kiwedde tugenda baasamira waneeno mujja twekuuliramu kiruddu. N'okitunuulira ekisajja ekikulu wabula bannaye bisajja mwolemwa. Era banaye Museveni tabula byakozesa. Ne bwajjawo kino era aleeta ogulala ne bwaleeta kati gwe naawe ne bw'onaavawo era agenda kuleeta emizingiriiti emirala. Kyova olaba tugenda making sure buli avaayo yenna okumansa obusiru wano ku midiya nga biri ku record. Tugenda balabisa ne famiri zammwe. Tugenda okukyusa obuyinza nga buli munnansi amanyi buli muntu eyeenyigira mu kunyigiriza bannansi n'okutemula bannansi. Okitegeera? Kati gwe ngamba otya nti toli mu nkwe zonna zonna ezita abasiraamu abagenda abattibwa e Uganda. Ongamba otya nti ezo enkwe toziriimu tozibeeramu. Tugenda balabisa waneeno tuli bajjukire nkiseera libasomako ng'ebisajja ebyali ebizezengere ebyasalawo okunyigiriza munnansi ku rigimu ya Museveni ng'etugumbula abantu. Amazzi gabolooze Kampala yonna yonna ne gye kiyise okujja ku muzikiti gwe kyasamidde kiyise mu bisooto ebiringa akyo olw'okuba abasajja baazimba mu myala ne gizibikira amazzi ne gayanjala ensi yonna. Kasasiro alinga kasasiro buli watuka tebasobola kuyoola kasasiro kyokka nga abantu bawa omusolo. Ebyo byonna tegusobola byogerako guli mu kubologera ku TikTok etenaweza na myaka 10. Ogusajja gumaze emyaka 4 ng'obologera ku TikTok mbu yebaganya okukola. Yebaganya okukola etenaweza myaka 10. Kale mwana bisajja bino kale mwana tujja kubavuma.